Okay, ku Celebrity Track ndi wasanyo na tera okutegeeza nti contract yange noza bazize mune magisigninga ko Ashi Tours and Travels ngena kuddamu ate intalage ebitundu bya UAE byonna nga munda bakunyonyi kunyonyi nenga nkutegeeza onakolwa lero tu Agudewo branch yaffe empya wane mu kibuga Kampala omundoza tukyusiza nkyuse tukiteeka wano ate we mujja okutegeera obulungi nnyo sanyu lingi nnyo Ashi Tours and Travels agenda tubuulira enteekateeka ereetya offices waki bazadde wano wali kumpi n'ekkubo n'abagenda mu kyalo so gira baweeri waggulu omwaka 2024 ndi wa kujoga UAE. Ashi, how are you? I'm good, how are you? Sigamba, oyotya the voice. Nsanyise okulaba. Kitambula bitya? Bulungi. The smile ever. The smile. Ever. Nenga bulungi. Bulamu bulungi, alhamdulillah tugezaako mpola. In Uganda today, embeera eri etya? Embeera bale kafuufu. Kafuufu kakwojeza. Kanjojeza kasana zena setegera but it's okay. Yeah. Okay. Jangu eno we wati eno aha kati awamba kufuna bulungi. Omuntu atulaba nokulwaliro mbadde mbagambe tugenda kubanga tugula offices zaffe wano ebbakuli mu kibuga Kampala. Soko tubuulire enteekateeka eryetya and why would you choose this site valije tubadde? Ekisooka njagala kweyanza nnyo ba client baffe aba Uganda especially because abantu abatwagira most of them babera Uganda. Kati twali tulina office zaffe eziri Equatorial Mall nga era zitambula bulungi naye twafuna obuzibu visa wezakyakanya last year ne tugamba branch tugira tugiwumuzamu. Kati this time around when we reopened the branch we thought about a place egenda okulaba abantu bangi bagenda okubanga bajja nga ate bali teri kutataganya konna nga wali easy okujja easy access accessible noba omuntu ayagala okupakinga motoka yasero pakinga najja nabukingayo ebintu yayagala. So nze ne team yange ne tutula wansi ne tulowooza tugamba this time around tubere at least out of the town a little bit, not far from the town but out of the town, and that is why we chose Bakuli Namirembe Road. Yes abamanyi Bakuli Namirembe Road ng'ova mu kibuga Kampala abatera okulinya basi za Trinity ezigenda e Rwanda abanyarwanda bayicho baraja ku Rwanda wano wetuli wenyini abo tunula side yawo omuntu amanyi mu kibuga Kampala wetuyimirire toyinza kubula ekizimbe kwetuli bw'oyimira ali ku bus terminal ya Trinity oba kujjagwa bus terminal oba okiraba bulungi nnyo. So abantu basazeewo bateri wano kumpi baleme kubulabula abantu nasazeewo mbatere wano kumpi baleme kubula babere okubeera nga bataganywa nga bajja easy access. Abantu abasinga babuuza branch nga tugamba for now we are online, we are still re-establishing ourselves. So kati Ashi Tours eri wano kati tuli wano kati tusinzira wano tugenda kwambuka mpola tulabye tutuuka waggulu awo nga twogeramu mpola ensonga za visa mu UAE bwetwogera ku Ashi Tours and Travel tutunulira visas, tickets, tutunulira hotels, airport pickups byonna kiri kitya so far? Visa ziri slow sawa zino visa za 60 days tawanyamu nnyo zirwawo. That's the truth. 30 days era zirwawo naye nga it goes back to the people. When we give them the visas, please they have to exit on time kwa abantu bayingira mu overstay kitu affecting affe nabo ki affecting abantu abalala okubeera nga kubanga tusasula abscondings kati omuntu wabula ne visa it's my loss and at the same time also it's a loss for someone who hasn't entered the UAE. So it's very important omuntu batukuwadde visa yo ingira then ate omale ofulume totaganya mbeera obuzibu buvudde ku bantu bane baba visa baluwaawo mu UAE nagenda mu overstay ne tubeera nga basupplier kati nga sawa zino tulina issues za cancellation nenga cancellation ezo it's because abantu omuntu omuwa visa nagenda mu absconding kati supplier abanyiiga ono tunasasula absconding oli ali mu overstay ate yetalaba sente ate afuna loss kati ninyiga oli bwabadde alina visa ze nazicancellinga zonna kyekiriyo nazisazamu zonna. Yes kati for example nze nina supplier gwengulako kati oyo gwengulako walaba nga nsasudde absconding z'abaana bayingidde overstay anyiiga ziri z'abaana batabana kuyingira nazicancellinga zonna yeyo ensonga nene watunula mbona nga abscondings nyingi ngate siri zifaako siri zisasula ate nga kituufu kubanga buli absconding emu eri almost 2.6 million kati nawe omuntu nga gobera olusto zirina ezo sente at that moment then ne cancellinga visa zo zonna
kubanga visa bino absconding zigenda kukugwa yafuna gwenze alina license eyagula visa wa supplier nze nina osasula supplier sente ezo na supplier naye ayina omuntu amubuuza visa it's a brokerage wali omulala so that's it. Trafficking business yo ngomuntu. Yes, nga nze kubanga nze mbana nataddeyo check yange kati wamba nataddeko check mba no more cash oba check bounce nze. So that's the thing. So that's why it's ours, visa za 30 days. Ndoza nze mbade naku zonsinga okubeera nga afulumya visa za 30 days within 30 minutes. Ne kati ours no weyonjogerera sifulumya within 30 minutes. Because supplier wange right now bamuononye. Aina abscondings nyingi so he cannot do like before. Abantu bana basaba visa zino. Basaba bagenda kukola abakusaba bagenda kulambula. Abasinga basaba nga bagenda okukola. Ne kati zokola tulina 60 days no absconding. There's a 7 to 10 days, 14 days. Nga tugenda kubuza oliwa oba wagenzewa. Then kati wale bano ba 30 ne 60 days. Wali omuntu kati nga divorce oba onsabye visa nkumanyi bulungi. Nsolo kuwa ya 30 days nga manyi tugenda kubula nayo n'obula. Babuzibu botufuna obwo. Nti nawe nenaku mukaaga zokka ate wotuukawo nobeerawo n'abantu betumanyi benyininyini ze nina abantu bemanyi benyininyini naye nga yalemera ku visa ate nayo nakyo sobo mukola olina omulinda paka naye olunaku lwajja nga asasula busikoni naye omukwatirayo ajja kunoonya olunaku lwaba ayagadde okufuluma. Exactly. Kati eyo absconde ekola etya esigala sente bazongerako kisigala ze zimu naye kati wojja ozejjako olina osasula miliyoni nga 5 wali yali 2.5 nze nkuterako oba ngiteekako nteekako 2.5 then nekirala tubadde tugiteekako because we want but it's because they asked us to do, the government asked the supplier to do, so naffe tulina okudda mu supplier. Yeah, kubanga fe wetuba tugula visa wa supplier tuwa license yafe. So supplier can even cancel our license oba tulopye bulungi. Yes, kuba obo muwade check, obo muwade license. Aba ina details zonna akumazeo. So that's it. Asigeza nti bwembanzi ja mu UAE. Nina okubulira amazima nti nyinza okubula. Tosobola kungamba mazima. Kubanga nawe oluusi sibanenya by the way. Omuntu ajjanga ina plans ze ate ebintu ne bigaana bibaawo, but what is important to go back to the person yakuwadde visa omunyonyolo mugambe okiraba kye kiriyo ekyo. Kati Ashiri. Yes. Omuntu agala kati okugenda okulambulamuko kale mu January awo ka holiday biki bikoze bitya. Zirwawo zo kyenso kyosolo okwogera zirwawo mu katini abalina okulindaako but zero zifuluma. Abasinga no tebogera no mazima. Duli nali ngagaba 1 hour chibikine kati no. Kugambira. Duli nali zifuna. Walabanga era nga postinga 1 hour approval. Ne kati no tekitasoboka. Kisigeza nti ogisaba kati olina kuwa mu time. Yeah, time. Kati ate ndabyeko wano Europe bikoze bitya. Nkola ku Schengen visa. I have a specialist right now in my office. Akola ku Schengen visa, Canada, Germany. Omwana amanyiwa akagwakola omita Ramla. She has taken many people to Germany, Canada, Poland. Akola izo oyagala genda like okusoma. She's perfect. She's everything anyone would want. Yali mu branch ya Uganda netumujjayo. Kati yali mu branch ya UH bola bansolo kubeera neslayinga mu kati kati obongo bange sibubi nnyo nga luli ali eyo akwasaganya ebintu bulungi era abantu ba UAE zino ze opportunities enjagala obaleetera kati njagala kuva mu tours bino abaana njagala kudda mu bitu ebiri real kubanga abana ba UAE baina visa zaabwe baina statements zaabwe baina all the documents to be able to apply for these visas and this is an opportunity. Omuntu ayinza gamba lwaki gwe Ashley togenda sinayagala genda kubuuza lwaki gwe okyali mu wandigenze eyo mu US nze sinayagala genda. I'm $2 million worth. bagenda unyiga nno ayambaleke nenga ngenda njagala tambula awo nga Paris. It's one of my favorite. Njagala balagako next genze fenna Paris Paris bagenda bagala na divorce atenze sinze nange ntwala owange twala uwo kakati omuntu ali mu UAE US for application yasobikolera ko ngali exactly twetaga just NOC okuva wa bosi we twetaga ne bank statement ebisigadde bitono nnyo tusobola bimala bino byonna ogenda Europe. Yes nalinya nagenda nga tabuuliza aba Uganda bamugamba mutya
Okay, from Uganda to UAE, Yes. tuvudde ku visa. Tickets. Tickets nazo tuzikola tuli bakabaka ba tickets ekyo tewali, there's no doubt. When it comes to ticket, we're good. Ticket tezina agamba, you know, ticket is something you book and you finish about it. Yeah. So tukola ticket, tukola hotel bookings. Right now we're receiving a lot of bookings for Christmas and New Year's. That's why we see visas zi packed up. Abantu banje banyo bali mu UAE right now. Yes, New Year. Bago oli ku chisimani. Genda kusanga ali kunyanama. Kugamba 31st you know sagala ebyo njagala 31st nsange mu UAE genda odayo genda okolera visa fireworks za Burj Khalifa nino okubeera wali wansi nkwate Snapchat kati twambukeko waggulu tugende waggulu mu office genda maaso muganda wange tugende waggulu mu office office eri etya atuwano yambukako just madala matono nnyo. Yes, matono nnyo. Okola exercise mpola mpola. Okay. Kati omuntu abafunye ticket ye, abafunye visa ye. How long does it take? Waba government nyagala kati wanga 31st nsange Dubai. Wabanga ufuna visa lero. Asokufuluma. You still okufuluma immediate. As long as ticket here is ready, you can go. There is no problem about that. Yeah. Ne wojifuna kabenga kati nsula Dubai. Yeah, noba wagambe lero njagala kusula Dubai twali buzi. Airline sije musinge kolesa. Echi? Tukisinga nnyo kukozesa Uganda Airlines. Tukolera nnyo. Kati no wano tuyingidde tutuuse corporate consistency. Tuli mu Ashiri Tours and Travel Offices. Yes. Ndoza kati bwoba mu Uganda otuula wano bwoba mu Uganda otuula awo akasawo kambi. Kakati wano tuli mu gye bayita Ashiri Tours and Travels Office empya eri wano yabbakuli wetusiizi olunaku olwaleero twongere okuba nga tumanya ebintu ebisingako kati ku bintu by'entambula omanye ebintu by'ennyonyi byakwegendereza nakwetegereza kati Ashiri twali twogera ku visa twogera ku tickets omuntu ali e Uganda nga tali mu kibuga Kampala ayagala ku bookinga ne Ashiri Tours and Travels buli kimu kigwere online kyalinda kimu Ashiri Tours and Travels mpikini kisaawe ku Emirates aje mu Dubai alambulemuko akola atya. Do you have online things and whatever? Yeah, but era abantu abasinga twali tukozesa nnyo online payments. Twera tumugamba like when our branch wasn't ready, twali tubagamba era you can pay online tuna mobile money ziri under Ashiri Tours and Travel. Naye kati sirabayo omugaso gwayo enimo naye luli abaana bajja sowade aweleza ku mobile money era nekigwa naliza passport copy ne scan photo twina a number eri common ya company then twina ne gundi ne emails naye abantu basinga bade bakozesa nnyo gundi just on WhatsApp naye I think next month I'm going to launch one of the biggest websites. Ngodi asobola okuweereza buli kimu online ne tukola ne application online. Yeah, tugenda to upgrading buli lunaku kubanga ekintu kiba kirina okukula every day olina okukula sieto omwana atandika depo kino ojogeza Oluganda Oluganda sebo kati walumanyira ddala yadde oluzaabuza naye nga Oluganda kati lwetutambulirako Okay. Bannayuganda kati ali mu UAE ayagala abamu bali mu UAE tamanyi nti mulimu agency tamanyi nti mulimu abantu asobola okukolera ku tiketi nga oli oluusi alina ebintu bya visa mu UAE bimutuddemu tamanyi watandikira akola atya omuna Uganda ali mu UAE right now asobola tusanga ku Banias ndoza wala officer wetu asembeza ku Banias awo it's the opposite day-to-day hypermarket and building Bajja Shaika Mariam building 704 hoteli bajja tusanga tutudde awo era tuli radio bayamba omanyi nti manyi nnyo Dubai katola abongamba tukimanyi Banias awo watu manyo awo olya KFC wali ku Banias awo Dubai go wajifula gundi nyanama oyagala nyanama Okay, processing visa apart from processing visa tickets and whatever chechera chitukolaga Ashiri Tours and Travels tukola tubaita business setup omuntu aba yagala okumukolera business setup ye for example aina list yagala okola ayagala kola kintu kyonna mu UAE tusobola okuyamba from license netukufunira office
napaka at last, you know. So naku zino also tukola ku chikugundi ku tukola ku bajitachi like omuntu abayagala agenda mu Dubai to buy like a property or something like that, we also do it. Tukola ku document clearing. Olaba hori abantu abagala zimanyi bino bigundi bi paper attestation, marriage attestation, we do help with that. Ngoli mu UAE wali abagala like kukola housewife visa nenga yagala marriage certificate baja testing. Oba bagala zino wali zino good conduct certificate nazo tubali tusikolako. Ate ebyo unayuganda nabade tamanyi mu UAE mu bikola. No, babimanyi bachimanyi abana Uganda bachimanyi bona aba following ku TikTok. Because TikTok koza manyi. Because actually quality. Ni neddalu nnyo ku TikTok. Twale tujja ngamba ati mukolaganye ne Uganda Airlines ebisere bisinga kulaba okukola ne Uganda Airlines doza. Abantu basinga kino kanchikubuuze nga gwatambuza abantu basinga oluusi boogera ebigambo bingi nga talinyangako na nnyonyi eyo n'agamba nnyonyi mbi bikoze bitya like omuntu omwe lightingira mu katono nnyo about Uganda Airlines ate nga muli ba partner nga mukolagana mwenna kikyo oyinza omugamba about Uganda Airlines ng'omuntu. Uganda Airlines is okay when it comes to the Airbus itself. It's a new Airbus. It's a very current one. Recently, when I came back, I used business class. It was not my first time to use it. I felt so much convenient. Business gundis are seats are nunji, is conducive, you know. I think the only problem they have right now is the baggage system. And it's only the only problem they have right now is the baggage system, and I'm so sure they are working so hard to sort it. But when it comes to the service, the girls inside, recently bafunye nyo sales enyingi okubanga abantu batambula nyo okudda waka ndoza around then bafuna yo mixed up, so some of us lost our baggages. You too? You yes, lost? I did. Okay. Yes, I lost my baggage. Yes. Bagi yange yona. Era nekati I'm still following up with them. Nenga wenge chongo chivuddeko, I love the girls inside. The girls are really nice. Barungi nnyo. Olaba sitsaabwe okitegera buli kimu kiri on point, very on point. The ticketing system here we nunji how to book tickets and what to funa very convenient and which much clear. All guy yabera mu Airlines December Moses. Mugambe sebo. Tickets we yanga. Avuddeyo kati. Ani ali? Oda bien nnyo. Ani avuddeyo? Moses tatali mu Dubai office. Ani go. Wali omwami gwaita Alex. That was his acting for now. Yeah. No, Alex era nawe wangu olawa video eno. Tickets zange zibala yandize yansubiza. Zigende mu January. Ticket wajaziko watabaina buzibo bo. Bayamba nnyo. I want to appreciate Uganda Airlines, especially during the conversion time. But was sponsorship enungi nene yamba bitubiranga letukola omukolo gw'amaanyi. Yes, nileta ba Zahara Toto and Mr. Henry for the Miss Uganda UAE. Even when they were among the last people to check in, but they made sure that Batu kamo UAE. Ni designer wange Abbas kaijuka. Abbas bana ya Abbas. Abbas mwali. Abbas agamba ati. Mulwadde ne aja kutereera. Abbas mwali mugwanga. Mwali wano kati. Wali oli gayi wo yani. Nazir mwali naye. Anyumira. Nazir. Anyumira nenga. Kakati ura project ngezo Miss Uganda UAE. Katate neyongedde kati nabade ngambe nalekeredde nnyo my Bazita constituency about district Jenva. Yeah. So I thought about it. I've really left out my district, Busia, where I actually come from. Hey, you come from Busia, abali engeni? Yes, I come from Busia. I was raised there. Abamanyi Busia, abamanyi mwami Babu Semakula is my father. So ningamba ndi walugave. Nakugamba nenga we oloza kulimba. Oli walugave. MC kati muganda wa. Nga kuna oli muganda wa papa Mr. Chisemakula. Papa by the Mr. Chisemakula abera uncle abera jaja wa Faiza. Faiza Hassan. Jaja wa Faiza. Anti walugave. Oh. So about Busia.
Busia enteekateeka y'abantu nagenda recently nembeera ku kivulu kya Miss Busia nga ndaba enteekateeka ze baakola ne njogerako n'omwami gwe bayita Asaba yategeka entegeka ezo ne mugamba mbadde njagala okuyambako like not okuyamba but to boost Busia as a district, and so I decided to award the winner who won as Miss Busia Mufule brand ambassador wa company yange. Yes, Ashley Tours and Travel. But my main purpose watching na Mufule brand ambassador wange, I want her to work along with my projects. Where my projects, my biggest project sensitization of HIV/AIDS in Busia. Growing up in Busia, at an early age, I saw families and friends dying of HIV/AIDS, not to joke at all. And I saw how our family was so strict about us. I want that sensitization just more families, but to the public, for girls and young boys in Busia to know that this disease is around, to also prevent the young young pregnancies in Busia. Njagala nkwatagane bulungi n'abakulembeze ba Busia baliyo mberenga ndaba nti ekitundu kikulakulana. For example, like right now we really don't have sounding colleges, you know, so wali abantu baje basobola tukwatirako mikono. So I want to use this girl, you know, to represent me where I'm not going to be available. Ashiri wano wenkubuuliza ekibuuzo omuntu akola ebintu ebityo kibuuzo bweki oyagala kwesimba ku kikira kuba wali ofunye ku kintu kyekusimba kwesimba. Yes, nyina ekirooto ekyo okubeera MP wa Busia eyo. Lindako ndaba mbeera Ashiri kulooza apa atubuulire. Ashiri oyina ekirooto ekyokukikira abantu. Nina ekirooto ky'okukikira abantu ba Busia ng'ate ndaba nze omuntu omutuufu kubanga first of all nafunye exposure. I have seen how the world look like. Abakulembeze bona abagenzi nga besimbawo mu kitundu kya Busia tebalina exposure. Okitegeera nze ntambudde ndabye abatunga obwebweru nga bafanana ne Busia nga weefaanana. Kibola bankugambe tulina colleges, you know. Every time I go back to Busia, I see the same things I've been seeing for the past 10-15 years ago. Abaliyo tebakoze. Same things. So kati tekiseera ngange ngambi njagala gendayo ulinde 226. Yes, mubaninde bulungi nnyo naye nga njagala ngendeyo nga nange mbalazeeko what I'm already doing. Sagala ngende bugenzi bagamba muwala avuddewa. Njagala batandike okumpulira nti Ashley abaddewo. I want to start with the youth because the youth is the voice, you know. Youth, you know, abana bagamba abana abachoje emiti, is it? Yeah, exactly. Kati fe ba youth era aba youth bengendo otandika nabo. Oli mu parliament okiikirira abantu 226. Inshallah. Abantu be Busia twagala ekigambo kino mu kitegeere bulungi naddala abaana kati abaana bali mu eyi bagenda kati mama Ashiri agenda kwa bagenda kati mama Ashiri 226 bakulinde baninde inshallah. Njagala kolera abantu bange njagala I want to be a voice to the people of Busia kubanga mbade ngawe nkugamba mbu every time I go back there I see the same things byendaba kati. That means we are lacking something, you know. There are many talented boys and girls in Busia abamanyi okuyimba abamanyi bichi, you know. Natula wansi kati nagambe era that gentleman who organized Miss Busia ne mogamba next year Miss Busia zengenda jikwatamu nkulage what is Miss okitegedde. Njagala abana bonna bagenda ku runways ngate bagenda kujja n'engoye zaabwe ebyo tebikola obimanyi tubimala era basi nayogedde naye ne mugamba basi next year October nkwagala Busia. Busia bagikola December mugambe kubanga October is a very favorite month for me to come back home. Tudikole October abantu bakuwe Miss Busia nga abana bambadde ngoye sizaabwe. Ngenda baletera professional trainer. Okitegedde? Nazil abayigiriza okutambula wali bulungi. Okitegedde? Musajja wange ulembera mu imbanjagala omwana awangudde bamuwadde 4,000. Ebyo tebijja soboka ku Miss Busia next year. Ayina okufuna ekirabo. Nina mugaga wange owalandi Mr. Herbert abana amataka okitegedde we Big Clara naye omusajja yampe ku ssente musajja mugambe ku ssente bakuwetaka okitegedde kati njagala omwana mukube iPhone 15
omwana ategeere nzija ne iPhone zange ezisatu ng'abaana bonna tugenda bba wawali twagala okukola Miss Busia nga Miss Busia okitegedde twagala kukola Miss Busia nga Miss Busia bajuwulire nga ino Miss Busia okitegedde erinnya lyange lyokolebwa nga we lisoundinga quality buli kyenkwatako kirina okubeera qualitative okitegedde and consistency yo tebulamu awo innovation consistency Devosh abantu weerabira bagamba nti ngenda Busia and sina kibiina independent tera nnyo kibagamba Ashiri ogenda kujja kwesimbawo kubwa MP Busia oli independent sina agamba toliimu yadde ka yellow munga sirina wadde ka red yadde ka red tolinamu awapa oli independent kati ekibiina bwe kibaire kigaa nti Ashiri nenga ebyo ng'obivuddeko I just want to support and I just want to see the people who we come from to see them shine abaana ba Busia balina abilities nyingi okitegeera kati katono nnyo abaana ba Busia ngoyagala bagamba nti bannange omwaka 2006 mundabiranga ddala mu Lusamya onkuba emiggo nze mu Lusamya nakwatayo kimu okulya engeni si kyekyenyanja omuzembanyo obola sina nenga abaana ba Busia sisuubira mbu Olusamya tetukibalabamu nnyo okitegedde bali ku international level eri gye bagita Busia kisooka boogera n'Oluswayiri okitegedde boogera Oluswayiri eriranye Kenya wali I don't think they're going to look at that so much because that's when they'll be going wrong. There is no need to look at language, but there is to look at the development. Jagala chikira abana ba Busia. Kono deko Busia ku parliament wadenga MP wa Busia yekalakasako. Boge ha ate kati gwengejo ofu oluzungu. Ngenda baweereza bulungi nnyo. Ekiro ekiseko kulemesa ababaka bafa abasinga. Akazungu ako. But omanyize na liko reporter wa parliament for 3 years I think. Naye ababaka abasinga bateeseza mu lukubo wano nga tulese emizindaalo nze bwe mulabo yabadde yekalakasa kati Busia agenda funa master degree holder okitegedde ano Ashiri watandika nga asaaga oyinza okufira ne president manye tulinga abasaaga Ashiri ofukirawo president nga recording ekabeereko bw'ofukirawo president nze mwogezi w'omukulembeze w'eggwanga saagala ate tugambe tetwabirikodinga ate YouTube kanaavaayo tekasobola 4 years emyaka gyonna gigagenda okubeera tajja kubeerawo so Busia olina a wider picture mwogirabiranga Busia njirabamu mu kifaananyi kinene nnyo I see a constituency or a district that has a lot of benefits to do. Busia is the biggest border, for Kenya and Uganda. There is a lot of money that the government is actually getting from that place, But at the end of the day, there is no development that is happening in Busia. We're still on the same way. If you look at Busia, Kenya and Busia, Uganda, you find out that Busia, Kenya is a bit even better than Uganda. Fetwa wenanga Busia nenga tusema Busia, Kenya, but why? Because we think Busia, Kenya education is quite better than Uganda, but that's not true. You recently natuwa kone phase anga tuogera about Busia, Kenya. Yes. Natuwa kone phase anga to judging about education system ya Uganda and Kenya. At 9 years, Faisal knows that Ugandan education is simplified. At 9 years, that means Busia Uganda yetaga munyo amanyi mukusoma kwayo. Oshitegera. Kati Busia Uganda ne Kenya zaawukanirawo. What your border? Border kati yawula munega nti Busia omwali eri. Kati masomera Busia Kenya. Yes. Kati taone tugenda Busia Uganda. Unatoka kwa Kenya. Unaingia Uganda. Lakini for us when we go, for us teria gamba. Yeah. You just cross? Fe bana ba kansla. Twaitagayo Busia. Okay, wewe unasikiliza kwa celebrity tracker mimi mtoto wa mwana hapa na. Leo chimanyi na somera mawulire ga journalism kusomere. Soma tulabe. Mu Swahili? UBC ya nari nokubera journalist wa mawulire mu Swahili bagaita batya? UBC. Kusomereko. Soko someko ku mawulire. Kati ebyo natujabiri mu parliament ngabati. Habari za asubuhi wote wanyanangalia celebrity track, majina yangu ni Hadija Mohamed. Wewe Miss
msichana unataka nani nja kubeera BBC London kati lwaki mkazi wagenda BBC UAE nagenda mu BBC tours and travel. So as we wind up gambo kiboyizo okulekera abantu aba customers ba Tours and Travels na package kijoyina omwaka ogujja coming 2024 kise tulina. First of all njagala okwebaza abantu abadde bampagira mu UAE mwebale nnyo okumpagira okubeera nga munkwasa ntambula zammwe zonna na era mbadde njagala okubeera nga neeyongera okugamba ba client bange, you know, sometimes things go wrong here and there naye ate tekifuka worse nnyo, you know, at the end of the day omuntu omanyi office yange osobola okuntukirira netulaba kyetusobola okukola, you know. Nze njagala nnyo okwebaza abantu ba UAE because if it wasn't for them I wouldn't be who I am. Okitegera bulinaku nkyogera ekyo. Abaana ba UAE bampa nnyo amaanyi ebiseera nga things were really hard and they've been there for me. I have people who actually can't do their visa applications anywhere else if it's not Ashley. So thank you so much for supporting me. Mwebale nnyo okubeera nga mumbeererawo nga mundiira omubiri, you know. Era njagala bategeeza nti every day I try so hard to make sure that the service goes better, you know. Waliwo ebintu ebisukako naye still we try to make it better. And I can't really appreciate you enough, and I will still ask for your support, for your love, and more so, if you support me, you're not only supporting me, but you're supporting the community, because the body chain funa chiza back to the community. The needs of my company sinana jifuna muche indiagara, because every time I get, I give back to the community. I've recently started out my 2024 motion is the community outreach, whereby I'm giving back to the community. Nagambe this year I'm not promoting any events again. I've stopped event promotion since sobola kusaringa event yona ngateva mo ram event obanga event eva mu another company. I'm not supporting anymore. Era kino nze mukyogera no ku divorce support sisigenda kudamu promoting oba ku sponsoring events again. But I'm going to use the money that I was using for promoting events nzize mu community nti omwana ali mu overstay. Omwana ali mu overstay yangira overstay. Omwana yangira overstay last year maybe nga ku visa yange oba ku visa y'omuntu omulala komao jangu, especially when your visa is from Dubai and Sharjah. Come back, let's see how we can work upon it. I've made the 6 million for the freelance visa ya Dubai. Nga visa ya Dubai oba Sharjah so kugira ko overstay. So right now I already have like 10 cases. So maybe by the end of January, I'm going to close the community outreach, then I will open it again so I can handle the cases I have. I say Abu Dhabi visa for now, I'm not working on them. Is that overstaying, absconding? Okay. Okay, Ashley Tours and Travel obamite Ashley quality omchalo wamanyi watu tambire na kolwalero anaye kutegeza nti 31st. Ogenda Dubai. Ibyo nabikole. Oba Paris. 31st byo nabikole. Tika visa yange. Ne air ticket naba musajja bagala airlines bampe ticket banna ne bajja kuwa bampe ticket zibanna ngani nye Uganda airlines ngantu temigugu bwasebese ojitunda n'ofuna mu sente wali sikomanyi natwala amatoke ojitunda tojitunda why bantu alide bantu chi kale nega 31st Ashley Tours and Travel no papula owandika ticket yange ne visa inokubira wa the buying ori ku fireworks tunokubira artist fireworks zegana zafuka za bulijjo bazikuba ne ku mikolo oli abadaya lula balongo ne ku fireworks nejo bakubye ku black and wine ne bazikuba kati ziri common nezile za ziva mu mazi kati no bera ngatunyirwa banafite munyiga ashibidozo dayo na kubalero era botuka mana babachali bangali awo mu baniasi abali mu deira uko tole bitundu bili yao musajja wange Pombo restaurant mwagala ya celebrate the 4 years nga ina restaurant chamanyi nyo hajati yazara yazara kana kalungi simulaba unengenda kujambala beko era mwe oludeno mwaka guno nine Pombo naye ko nabadde guno mwaka nabadde guno mwaka naye ngati unakugwako nino kwatenga komawo kintu kikwasaganye bulungi so subscribing Ashley Tours and Travel contract ezemu buto andi zibwe musanga contract eddamu buto
kati contract ekomyewo buto tuzemo kusaini naye musajja wange oyo ali ku Cameroon njamuleta ku Dubai bulina kubokyogera sente omuyisako buyisi nedda kati nja kunyiigaawo next ya mulete kubanga kati gwe bibyo birabika bitabuze ate kasi oyogera nze Saturday bulina kutayagala mutwala era omwezi omwaka ogujja ajjeko Dubai temuvaako mbeere bulungi webaza kisebo obadde webaza kisebo yebaza visa yebaza kumutwalako ogenda muwa visa kati yebaza musajja alina empisa enamba z'essimu ashiri soke tuzisome abantu wetunakuva wano utogenda ziteeka wansi ngenda ziteekako wansi naye kati oli ayagala nnyo kulya ng'ozoogera enamba ya simu eri +971 52988139 enamba ya simu ewo tufuna bulungi ye bulungi WhatsApp byonna kale ate ze maaso ka wano katugenda kwate tumpaati eddako awo tugenda kwate tuintroducinga Miss Busia musunda ekiddako awo tova just twetumaliriza eno momo oli shy Miss Busia ajja